Kisookera ddala kyolina okuobservinga mu programu eyo bamuleeta ku lunaku lwa kulimba Fool's Day. Choice y'olunaku tolowooza nti yali by coincident. Nti kya bulijjo. Kyatusanga programu ya Lwakubiri kale n'olunaku lwa Fool's Day lwa Lwakubiri ng'ate lwalina okujja. Abasajja b'NBS si basibu. Okitegedde? Nze batera okunkubira ne ngendayo ku programu. Naye tebamala gakuba nti bayina babala nti guno omulamwa n'embeera eriwo. Ono yagenda okufiitingamu, yagenda otwogerera ebigambo byetukola ki? Ebinaakola. Oba oliawo nga bakunoonyeza, jangu ku barometer, jangu ku ego. Okiwulidde? Kakati selection y'olunaku nkulu. Kufa abasuusuzi b'ensonga. Lunaku lwa kulimba, lunaku lwa kujegewaza, lunaku lwa kisaazi-saazi, lunaku lwa Fool's Day mu nsi yonna. Bye byonna tekuli kitrendinga. Wena statement gy'omanyi trendinga mukyanga ava mu sheeyo. Ekitrendinga okimanyi? Arrival na departure. Aha. Yes. N'engeri gye yavuddewo. Mukutandika ngambye nti n'okumuteekateeka ku lunaku lwa Fool's Day. It is also a statement. NBS yakitunuulira bulungi. Yali ekimanyidde yagamba tufunye moment ennungi katuleetewo ono. Oli Kaliisa ssebo si musiru. Munnamawulire ku level ya masters degree. Ffe twabadde tusuubira okulaba ku ki? Okulaba ku pulaani y'olutale eriki. Obukodyo obunaakozesebwa mu lutale olwo tusooke tubuleke. Naye pulaani eri etya aza oludda oluvuganya. Kuba kasa nawulidde ng'agamba nti tugenda kuvuganya ku buli kifo kyonna okuva ku bwa president paka ku bwa chairman LC1 wansi. Wenabadde remote ya wenalabira kuba nalinda omupiira gwa Arsenal nga ndaba ne programu ye. Era nga n'abawagizi bwe batyo bali. Kakati njala okutegeeza mba kubanga nali waka nga mulabidde waka nali nzira ku simu yange noonya ebirala programu nfu temalira biseera n'ogamba nti ogenda kusimbawo okuva kuba president paka kubwa era n'osaba na Uganda bakuwa obuwagizi ng'okimanyidde ddala bulungi nnyo nti tolina busobozi bufuna ba candidate kubwe mupiboka constituency ebina tolina bantu bina abasobola okujja ne beesimbawo 400 people tobalina vakugula omuliro ogubeera wano Makindye City bali 15 bona banubu bagala tiketi eji ebyo biri wano constituency bina plus toyina 400 people basobola kwesimba buli ku constituency. Omanyi wekiba Kyagulanyizi negezerwalizaako neyefuula mbu kati abitegedde kubanga nze nakolanga ogwange nga waba agenda kwogera nga nze mugamba ebyange gwe weka nze nga mugamba natukaa nekisa ne mugaa kati fungiza tugenda kwogerera kulaale oyambadde Timberland wansi okubye tuwa okubye n'ekisaati fungiza kubanga audience gye tugenda okwogereramu mentality yaayo yagala kulaba bintu ebyo bifaananyiriza olutalo. Yes, how to communicate. You have to read your audience. Kiwulidde kati toyinza tetusobola kugenda kulaale n'ojjira mu suuti ey'akabi ate n'otugaa nti nakyemalira tuli bubi tekisoboka busobozi. Akabonero akasoose lunaku lwe bamuleese olunaku lwa kulimba lw'abasirusiru. Akokubiri ennyambala ennyambala yagigudde communication neremo gena ku target audience kubanga yabadde ayogera naani
amanyi ga NUP gali luddawa kati tebagazuula nga wegali nga gujidde mu suuti onyumye bulungi nnyo naye okimanyi nti suuti kivumo ku kitebe kyo. So what are you talking? Ojidde mu suuti naye ng'okimanyi bakumwako waba amasuuti kivumo ku kitebe kyo era musango gwanaggomola yalikoze amawulire ng'ajidde mu tisaati. Nkugambye no musajja mwambazi ayina ebikola byonna eby'enjawulo naye nze kuuze mba kubanga nkyali naye saalimuukiriza kukuba suuti eyo kubanga target audience seeyo abantu b'okommunicatinga nabo be baliwa amaanyi ge gali mu ghetto. So communication yo because ghetto emulabanga omwana yava wansi mu kulya chapati n'ebijanjalo wadde nga tekyali kituufu. Kale wona osinzira okubeera nga otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti wasuze otya osiibye otya mu nsi mw'otulabira essaawa mw'otulabira afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asobola otutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matias Sekanjako ina Jeno Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform ERP agenda kubuuza oluvannyuma tandika okwogera ebigambo Jeno wasuze otya okubuuza abantu batulaba abalungi mwebala emirimu gye mukola abalwadde tubasaasira gena maaso n'abafiiriddwa nammwe tubasaasira tugaa nti Mukama Katonda yagaba era yajjawo abalina obuwanguzi obw'enjawulo bwe mutuuseeko nammwe tucelebratinga nammwe wadde nga tetunabutuukako kiri awo. Ndeeta okulamusa okuva mu bitundu by'e Busoga abantu b'e Busoga mwena mbalamuisaaku abantu b'e Kamuli municipality mbalamuisaaku mu ngeri y'endawulo era nsaba mubeeyo obulungi nsaba mutuwe support tusobola okujja mu parliament. ERP egambe etya ERP erina Fezi Jericho naye Fezi Jericho si ya mawulire. Abadde ndi awo nga ndaba People Power Front nga kibiina nakyo abasajja bakironkize nga kirina symbols ezezimu omubala gwabwe People Power Our Power ekikonde ekyo buli kimu nga bye biringa ebiri kwene nengamba kakati simanyi ng'ebintu kinaabeera naye nalika awo nga mu byobufuzi bino bwe tubeeramu omusajja n'angamba ekyo kyaggwa dda nandaga nanga kati bali tebagazeetinga ate kati ffe twagazeetinga eggulo nabo baadde bali awo nga bakyanjudde so ebyobufuzi kati biri ku feezi eyo ya mpola mpola bitambula naye nabalabye nange ate nga mbamanyi obamanyi tewali yabadde awo gwe simanyi Spartan mumanyi Secretary General yali liaison officer w'aba People Power ku office yaffe wali ku barracks nga tukyali e Kamooja yali liaison officer w'aba coordinators ba People Power mu ggwanga lyonna. Haji Misango yali memba w'akakiiko byakulonda akakulemberwa Mase Walukamu era Mase yamundeetera bano balinga balebba okuva eri Mase yamundeetera nangamba omusajja ono mulungi bazi yali in charge ya region nemugabo mujjewa nti omusajja ono amanyi computer alina contact ina sajja be Sudan tujja tambula naye nemuteeka ku tiimu ne mu recommendinga bamuteeka ku kakiiko ke Electoral Commission oyo Haji Misango ate nga weeka muli webuzaaya oli kanso ewa mu kibuga yewa mu kibuga yes tetukolagako naye mu byabufuzi naye mu by'omu kibuga mbadde mumanyi yes so mbamanyi era baba successfully nga bawandisiza ekibiina mbayozaayoza yes because it is a milestone ekibiina si kyangu okubeera nakyo nga kitambula mbayozaayoza naye amawulire ge gamu awo ge twadde tulaba ate position y'akakiiko k'ebyokulonda ate yabadde endala ng'egamba tebana bakubawandiisa
so simanyi oba balina certificate kati bavayo batende bakuba press conference ndowooza bayagadde kukola ki kutiisaamuko kusooka kwekwata kwekomitinga mu public kwanza ng'ebirala bwe bijja kuba ECA regulator ye registra naye kakati waba yagambye nti tebanaba kwewandiisa kiba kitegeeza nti waliwo ekituli awo kitanaba kukola ki kuzibwa bulungi abaawukana ku people power kale ne NUP nga abasinga bavayo banyiivu kubanga bwe batandika okukola ebyo kitegeeza nti muvuddeyo temuli basanyufu namwe musobola otandika ekyamu onga nti bali mwakolanga ate abantu bakyavaayo eyo abantu bakyavaayo omanyi kakati ekintu level y'obunyiivu ekidetermininga ye input gy'otaddemu input edetermininga level y'obunyiivu oba ofuluma yes kakati omuntu atalina kye yateekamu adde eri ne yeetuulira n'agamba ati kati nfaaki naye nga wainvest kati nganze nze ate ndi supposed kubeera nga ndi munyiivu nnyo kuba abo bonna ata bali kulutusi bange abo bonna okiwulidde abo bonna bali kulutusi bange kakati nze ndi supposed kubanga nsaatuuka bubi nnyo naye kati ate nze ndi mutendeke ekimala bw'oba nkozeeko obunanfuusi nga nuupu bwe yankolako nze nkuwa buwi time ensi teggwawo olwaleero oli championi enkya tojja kubeera kakati naye nze okundyaza amaanyi abantu bangi nnyo nze bandyaza amaanyize actually ennaku zino waliwo omwami yabadde aludde okundaba kati buyandabye nangamba bigirwa ng'oludde okulabika kiki ne muganda adda Busoga gye nkolera ebyobufuzi kati nange ndi ku mwami Bigirwa Moses gwe mpa obudde n'ebigendererwa bye nali wano mu kibuga n'engaggawaza abantu bangi nnyo abantu ne mbatwala mu paalamenti kati nange kennyini obudde bwe ndina bwa mwami Bigirwa jeno so oba tondaba nsonyiwa naye mwami Bigirwa emyaka gimugenzeeko naye kati alina okwebbulula n'okwezuula kuba nze nalwawo okulabuka gw'olaba nze oteekayo balala nkugambye ate buli atuuka gwakuyita fala bwakulengerera muli naaweta bwana hajja genda kunsabiriza oyo agenda kunsabiriza kyokka nga nze no maze ebbanga nga nyimiridde ebyobufuzi byange si byakyavu nnyo kuba mu byobufuzi oba olina akamotoka ng'olina ne woosula ng'osobola n'okutwala essuuti y'emitwalo n'ogitwala ku dry clean emitwalo 2 ne bagyoza oba otambuza naye sebo omuntu akulengerera muli naaweta ekikuubo agenda kunsaba kakati ebyo twabikoowa kakati yatutandikire wano walabye programu ya NBS president wa NUP bako bamukyaliza nali mulabako kati nga ndaba n'omupiira mwewalabo olina kye wajjamu kakati abagoberezi b'omukutu guno njagadde okubasaba nti muteeketeeke apologereta ku nze mugiteeketeeke kuba gye twatandikira nali nvumwa naye kati tokyavumwa sikyavumwa nnyo mulimu bulala 2-3 obukyakasuka ennankanye naye ekyo kimala naye ekyo kimala naye kyenjagala kipointi gye mbadde mbagamba nti nze siva mu kintu ne kiba nga kikyali kiramu si kukolima mba netegereza nnyo kubanga politics waali otunuulira ebiba bikolebwawo bwe biti ebyenjawulo omanya nti wano bizinensi weri oba teriiwo kakati omukulu wuuyo ekisookera ddala kyolina okuobzavinga mu puroguramu eyo bamuleeta ku lunaku lwakulimba Fool's Day kyoisi y'olunaku tolowooza nti yali by coincident nti kya bulijjo
Chatusanga program ya Lwakubiri kale n'olunaku lwa Fuluzide no Lwakubiri ngate lwalina okujja. Abasajja b'NBS sibasiba. Okitegedde? Nze batera okunkubira n'engendayo ku program. Naye tebamala gakuba nti babala nti guno omulamwa n'embeera eriwo. Ono yajjo gisobola. Ono yagenda okufitingamu, yagenda otwogerera ebigambo byetukola ki? Ebinaakola. Oba oli awo nga bakunoonyeza. Jangu ku barometer. Jangu ku ego. Okiwulidde? Kakati selection y'olunaku nkulu. Kufa abasuusuzi b'ensonga. Lunaku lwa kulimba, lunaku lwa kujegewaza, lunaku lwa kisaazi-saazi, lunaku lwa Fuluzide mu nsi yonna. Actually, olunaku lwali lunkutte mu babiro, nalujjukira luvannyuma nti lwali lwa kulimba. Waliwo munnamawulire bamuyita Karuhangani wa NTV. Yagenda n'apostinga n'agamba SEC egenda kutuula etudde olwaleero jjajja asuddewo tawulo. Kati olw'okuba is a prominent journalist mumanyi Sudiru bya Ruhanga. Sudiru. Nengamba why? Kana akawulire Sudiru yali postinze nga si katuufu. Nempepeta emikutu emirala gye mmanyi egitambulirako nga tekiriiyo. Nenkola consultation mu intelligence n'agamba olwaleero lwakulimba. Kubanga jjajja gwe alina akamala okulaba emubende wali ate ogamba nti wali yali adduka misinde ng'addusa n'abantu ekiboga. Atambula naye ng'abantu badduka buddusi naye nga ye atambula. Okitegedde? Kati ate wano nti akasusewo tawulo yayabise nga tebigatta. Amana sanga ne kwezi wane danga naye ye story gyaliko. Kakati nebangamba leero lwabalimbi naawe. Nenga naye nze kati kulevu kwendisi sobola kwogera bya kisaazi mbuleero mbadde nnimba. Kanduleke luyitewo. Nenduleka. Naye nga tuzze ku mulamwa kwogera kw'omukulu. Ekisooka ky'olina okumanya, ojjukira document yange eya Political Rabbit Hole. N'akatabo kanaatera okufuluma. The Opposition Political Rabbit Hole. Nakugamba nti oludda oluvuganya lwayingira mu kinnya ky'obumyu ne lubulirayo. Okitegedde? Lutya katusooka nga tulina line with okwogera kw'omukulu. W'oba ozze okwogera ku dictator nti we are fighting a dictatorship. Yayono the government tojja ng'oli smart. Zelensky okujja mu Congress ng'ayamba discharge. Zelensky ali ku kituufu kubanga ali ku front. Era abamukubira ku ekyo ekya dressing code yabakubirawo n'abagamba yakuba munnamawulire oba yali wamukutu kyo olutalo lunaggwa nja zikubamu maybe ng'eyo oba esingakaawo yali amujerega. Maybe naye kati nze ndi mu lutalo. Kati oyinza kugamba nti tuli bubi tufa tuggwawo. Omusayi guyiika mu Uganda. Nojja ng'oyambadde esuuti ya $6,000,000. Okitegedde? Oyambadde engatto ya $7. Okitegedde? Kwegamba n'ojjira mu high life. Oba togenda communicatinga amaizi nakola walokosi nti bali bagiyita public relation. Kati public relation population oba general public tebagigeneralizinga oba communicatinga. Era tugiyita publics mu public relation. Lwaki publics? Nti mulimu ba profession. Mulimu ba futu soja. Mulimu banamawulire. Ba professional, yes. Mulimu abantu bafa ba bulijjo batukola muki mu katale. Kati
communicating eriani constituency yo yeriwayo joyagala okumatiza ennyo nga tonavaamu kigambo kyonna constituency joyagala okumatiza ennyo gyolina okufaanana kwaza gyolina otargetinga okusinga constituency ya Kyagulanyi si yaba intellectual si yaba professional yaba foot soldier yaba old men and women yaba nekolera jange informal sector era nze mu kusalawo okumuwagira mu 2017 nalabanga ayina obusobozi obutusikira support yabadde untapped for a long time ey'abaana babeera mu ghetto abavubuka batunywa akayaga kaffe tusiibira kikomando gaali bbiri kasawo okiwulidde gaali bbiri kasawo kimanyi capati bbiri bijanjalo gaali bbiri kasawo abo eyo ye constituency ye gyeyali ayina nze gye namuwagirirako so si bino ebyaba intellectual nnyonnyole police oze nga wennyinyimbwa okugamba akasusu kali bwe kati wena ng'omazeeyo kubanga mu eyo sekita tetwala mukulu eri satisfied kati eyo sekita Robert Mao yaje explaining nga obulungi nga tukyali naye mu struggle ye yagambanga to have the category of people we call them 1 2 3 4 ngoma ikyategeeza one wife 2 children 3 bedroom house 4 wheel drive kati bye yabadde communicating one wife 2 children 3 bedroom house and 4 wheel drive bebo okusinzira bwe yazze the body language yabadde communicating abo of which for them they are not doing bad kubanga omuntu agamba nti n'omukyala wange omu abaana nkoma kwaba akayumba kali ka bisenge 3 ne Land Cruiser 4 wheel drive oyo n'okulonda talonda ekisooka abala nnyo olumu ye mulugunyiza na mu mmotoka ali ku musaala omusaala ogwo agubala nnyo gufitinge mu expenditure ye oyo n'okulonda takola ki talonda kati oyo gwe yakiikiridde kati ali mu intricate situation yazze ku show yabadde nga ali mu masanganzira nga bana kugamba nti nga ali mu crossroad naye nga amakubo gonna gafaanagana oba nkwatiririwa oba njogere kinjo oba nkole ntya ebintu byeyogedde byonna tebiina kakwati ne foot soldier tebiina kakwati ne ghetto community kati yayambusizza status okitegeera bw'ayambusa status kati ayogera nga ali e Germany politics oli waba Germany kyova olaba ebigambo bye byonna tekuli kitrendinga wena statement gy'omanye trendinga mukyanga ava mu sheeyo ekitrendinga okimanyi arrival na departure yes n'engeri gye yavuddewo mukutandika ongambye nti n'okumuteekateeka ku lunaku lwa Fuluzidde it is also a statement NBS yakitunuulira bulungi yali ekimanyidde yagamba tufunye moment ennungi katuleetewo ono oli Kaliisa sebo si musiru munnamawulire ku level ya masters degree mu mawulire ate
ye proprietor wa media house ye kagwe manya ali serious abera monitoring activities zigenda mu maaso n'abana agenda kumpewa ababimanyi okitegeera alina n'obudde obwinteractinga n'abagenyi ne munyumyamu okitegedde era nabadde ndaba abantu bakola ki abantu bapostinga Kalisa mwana naye amutute waggulu ne bawayamu fe twatula yodda abasiga bagamba nti abagenyi be yali anonyeeko katugambe ne batuuka n'abaaniriza yoyo yeke yasoose aye yamusindikidde supervisor ye yasigaddeyo waggulu ono mukyala waliwo mukyalo ye yasigaddeyo waggulu okiwulidde naye Kalisa is a professional businessman akola business ate amanyi ogimanaginga the level of organization gyosanga ku NBS muganda wange si ya bulijjo so abimanyi ebyo abimanyi obizanya naye point eriki the content w'omukulu yabadde ki teyabadde wa muntu wa wansi so tiyate tiimu yamuteeseteese okumuleeta ku mpewo eyo tiimu temwagala ati ze nkubuulira anti kubanga ekintu kyonna yakikoze eki buli muntu yalabye nti tewali mulimu because gye byaggweredde kankubuulire ekigambo kino bo temwakiraba any leader at that level okujja ku mpewo oyina okuwa abantu essuubi master plan waliwo kale ebigenda ku mpewo n'ebitagenda nga tactics tezigenda ku mpewo naye waliwo plan gy'owa bannansi kati nga zibononkyaza nenkugamba nti plan yaffe nga ERP ya regional political empowerment statement module eyo wagirabyeko kakati ekyo toyinza kukola ki eyo is not a plan because the girl is not maje bajja bakurashinga kati ffe twabadde tusuubira okulaba ku ki okulaba ku plan y'olutale eriki obukodyo obunaakozesebwa mu lutale olwo tusooke tubuleke naye pulaani eri etya aza oludda oluvuganya kuba kasanawulidde ng'agamba nti tugenda kuvuganya ku buli kifo kyonna okuva ku bwa pulezidenti paka ku bwa chairman LC1 wansi wenabadde remote ya wenalabira kuba nali ndaba omupiira gwa Arsenal nga ndaba ne programu ye era nga n'abawagizi bwe batyo bali kakati njala okutegeeza mba kubanga nali waka nga mulabidde waka nali nzira ku simu yange noonye ebirala programu nfu temalira biseera n'ogamba nti ogenda kusimbawo okuva kuba president paka kubwa era n'osaba na Uganda bakuwa obuwagizi ng'okimanyire ddala bulungi nnyo nti tolina busobozi bufuna ba candidate kubwe mupiboka constituency ebina tolina bantu bina abasobola okujja ne besimbawo 400 people tobalina vuku guno muliro gubeera wano mumachi ndesti bali 15 bona banubu bagala ticket yeji ebyo biri wano constituency bina plus toyina 400 people basobola kwesimba buli ku constituency oba agenda kuwangula oba tawangule ekyo kimanyire ddala tukirina kakati ate n'okwata omuzindaalo n'olimba abantu olwate oba oyingidde politics wa rabbit hole gwoba oyingidde kakati nze nga bwe namulabye kisooka talina pulaani ya lutalo teriiwo ekyokubiri tanategeera lutalo lwalimu
Ongambo tente nategera utalo. Andi lusobola gamba nti ogenda kusimbawo ku bifo byonna nga wakava ekisolo. Wafunye luwenda. Wafunye luwenda. Ehoima wafuna 13,800. Okitegedde? Oyamu wafuna 4,300. Dokolo wafuna 7,27. Ate ngo ogenda kusimbawo eggwanga lyonna. Era owangule. Era nga ze nsigala mpuliriza byoyogera. Obadde kirika naawe. Kakati mu bintu by'ebyobufuzi n'amaanyi gaabyo. Mu 2021 abasajja ba Dr. Besigye bagamba bagenda tandika olutalo wa aba PRA. Obajjukira bakanomande ebikibi kyabo kyakabaale. Kakati batawanyika bayingira e Kongo. Bwe bayingira e Kongo omusajja wa BBC n'atwala kamera. Nga yagala kugulire. Mutandise struggle. Kyekiriwo mwetesitese mutya. Kyekiddako Kampala mutuukako mu bbanga ki. Kamera za BBC nga bwozibaje. Bajakabaale nga boogera buugi. Nga boogera buugi. Bayogerayo statement 2. Omusajja n'agamba excuse me. Najjako kamera ye n'azingazinga. Yala nga tewali mulamwa. Tewali mulimu. Nazza mu binankayi byamwe bye muteekamu kamera bikava. N'anoonye mujja mu danger zone gy'alimu. Nga bali muzanyi. Tewali business. Kati ffe tukutunuulira ng'oyogera as a supreme leader. Ne tugamba naye business weeri teriiwo. Okitegeera? Kakati mu statement so 2 tumanya nti wali mulimo era baba munamawulire kamera azingako buzizi. Ekyo kyokka ekyokugamba nti mu Uganda buli wamu bagenda simbawo. Ekyo kyokka kimu disqualifyinga. Akimanyi tekisoboka. Because akitestinzeeko. Tekikoze. Ne Besigye kyamulema. Ate nga Besigye yali ajjayo national outlook. Okitegeera? Yali ajjayo national outlook ey'eggwanga lino. Naye kyamulema. Besigye Northern Uganda yamulonda ate Central nga temulonda. Okitegedde? Central nemulonda ne East nemulonda ate North nedduka. Nakati teddanga. Okitegedde? Kati weetaaga okozesa obwongo obw'amaanyi okumanya ogenda kwogera naye what is your target? Bantu ki boyagala communicatingira? Kikulu. Ba bloga? Kikulu. Ba intellectual? Bafutu soja kiki kyennyini? Okwambala kwennyini kwamulemye ekyo kyaganye. Haidi adeli yamanyi suti yeyo, engato yeyo, ovini nga kasaze bulungu. Kati oyinza kwogera ku bwana kyemalira. Mweyembeera tosobola. Oba olimba bulimbi bantu. Tosobola kwogera ku bwana kyemalira ng'ojjidde mweyembeera. Ekyo nkubuulira amazima. Bulupa tuli mu mbeera eyo siyambaleko ttayi lyange na suuti. Anti nze nkubuulira olutalo is psychology. Wo? Psychology. Psychology. Kuzannyira ku bwongo bw'abantu. Obajjemu kyokola ki? Kyoyagala. Bazannyirako kuva ku nnyambala. Ku ntambula mpazi bagamba omukulembeze bw'aba alina walaga tayambala ngato za buwuzi. Omukulembeze waliwo engato z'obuwuzi n'ezitali za buwuzi. Kati eno buutu. Eno ya lutalo. Era yabadde alina kujjira mu buutu. Okulaga nti tuli mu lutalo. Kuba ye amaanyi ge tegali mu suuti. Kasema kutwala mu suuti. Oba owedde. Ewe, omanyi wekiba Kyagulanyizi yanegezerwalizaako. Neyefuula mbu kati abitegedde kubanga nze nakolanga ogwange nga waba agenda kwogera nga nze mugamba ebyange. Gwe weka nze nga mugamba natukaa n'ekisera ne mugaa kati fungiza tugenda kwogerera ku Laale. Oyambadde Timberland wansi okubye tuwa okubye n'ekisaati fungiza
kubanga audience gye tugenda okwogereramu mentality yaayo yagala kulaba bintu ebyo bifaananyiriza olutalo. Yes, how to communicate. You have to read your audience. Okiwulidde? Kati toyinza tetusobola kugenda kulale n'ojjira mu suuti ey'akabi. Ate n'otugaa nti nakyemalira tuli bubi. Tekisoboka busobozi. So akabonero akasoose lunaku lwe bamuleese. Olunaku lwakulimba lw'abasirusiru. Akokubiri ennyambala. Ennyambala yagigudde. Communication n'erema okugenda ku target audience. Kubanga yabadde ayogera n'ani? Amaanyi ga NUP gali ludda wa? Ekyo nakyo kikulu. Kati tebagazuula nga we gali. Kitegeeza kibanga wonaakuba ebyokulwanyisa nga muli mu lutalo naye nga owandagaza buli wamu tomanyi mulabe gwokuba. Kubanga gujjidde mu suuti onyumye bulungi nnyo naye okimanyi nti suuti kivumo ku kitebe kyo. So what are you talking? Ojjidde mu suuti naye ng'okimanyi mwako waba amasuuti. Ekivumo ku kitebe kyo. Era musango gwanaggomola. Yalikoze amawulire ng'ajjidde mu tisaati. Nkugambye no musajja mwambazi ayina ebikola byonna eby'enjawulo naye nze kuuze mba kubanga nkyali naye saalimuukiriza kukuba suuti eyo kubanga target audience seeyo abantu b'ocommunicatinga nabo be baliwa amaanyi ge gali mu ghetto. So communication yo because ghetto emulabanga omwana yava wansi mu kulya chapati n'ebijanjalo wadde nga tekyali kituufu. Kyakuzimba buzi. Mama we yali alinamu omuntu yasomera kololo hayi. Ali omusawo? Mama we yali musawo. Fe abaghetto. Nze mama wange wa P1 nakati erinnya litamanyi kuliwandiika. Nango bimonika eri obuyende. Tamanyi kuwandiika linnya lye anzaala. Kati be abakazi bagamba ab'omu ghetto. Okitegedde? Muzeeyi wange yali yakoma okujja e Kampala mu 73. Namukomyawo 29 nga mulwadde. Kumujjanjaba. Kati ffe twakulira mu ghetto yennyini. Niwano we yanonyeza akalumu 2017 so kali ekikomanda alinye boda yali script empange. Just kulimba bulimbi bantu. Mama we yali musawo ng'afuna akasente. Okiwulidde? N'azaala abaana 9. Yalizadde abaana 9 ng'embeera mbi waka. E Kampala ate ne basoma. Gwe naye omukyala gw'omanyi e Kampala ayina abaana 9. Nga single mother? Simumanyi. So, ekintu kye kyeyazimba kyakwata naye nga si kikye. Tiyava mu unprivileged family. No way. Omuntu yasomera ekololo. Tekisoboka busobozi. Nze ebintu nze mbambi pepetambanku. Naye bwe yayingira mu gakoosikosi g'abavubuka ekyo ne kizimbibwa ne kikwatayo bulungi nnyo. Ate ne kimukolera. Kati kase yalemeddwa okunyweza ekyo. Awedde. Abamu baali bagamba nti communication yadde nungi naye moderator alemereddwa okukontrolinga program. Tebamanyi baani aboogera. Odambalaba ku mikutu. Ate bamanyi naawe. Tebamanyi. Ate badde baagala kungu akola atya. Amukube bukubi mpi. Mu studio. Yakoze ogugwe. Kakati nze ebintu bwente bwe mbiraba. Bwe mba mbiraba mu bukyamu kubanga jjajja. Jjajja waba azze okwogera eri eggwanga ng'aluddewo okwogera eri eggwanga. Kasita jjira mu kombati ng'omanya azeesibye akusaaga. Naye tagamba nti agenda kwogera eri magye gokka. Aba asindika obubaka mu sectors ez'enjawulo naye nga ayambadde kiri ekyambalo ekisembayo. Kiraga nti ali serious. Akyali commander in chief of the armed forces. Chairman ya command. Tebiriko bino ebintu babibala ssebo. Kakati nze mba kuba nze nga nkyali naye
nade simukiriza kukuba eyo suuti kuba era nze amanyi ebintu binali nzikirizaamu nga mupepeta naye nga sebo nedda sebo wantwongeremu ekirungo module eno. Ekibuuzo ekya sajja mubuuziza nti wagamba tojja kudda mu kalulu batwalire electoral reforms yesu namugamba ogenda kudda mu kalulu biki bibuuza nti ogenda kwesimbawo 2026 nti yefe tuli olwedde mu kalulu test esoose yadde kawenga naddeko n'omubaka simanyi oba mukwano gwo ku parliament awo n'awanda omuliro mbatekamwa nga twogera ku electoral reforms yagambye ne bannaaye twagala omusajja agende mu ntebe naye ate ye tali siriyasi buli kimu kyakola kyaga nti tali siriyasi omusajja twalina workshop emunyonyo workshop mpuuga n'agikulira naye n'agikubamu ebituli yonna ate ate akulaga agenda kudda mu kalulu tuba mu kusooka akugamba naye ekyasoose yeeganye ebigambo bibiri yayogerera ku NTV siddayo mu kalulu nga electoral reforms teziriiwo n'agamba nze bisubyogeraako nagamba kino ne kino ne kino ejjakulaga lirwedde okuddayo oba electoral reforms weeziri oba teziriiwo okukeetaba mu 2026 kati nga ndina embwate kamanga ngamba omusajja yammazeemu amaanyi kakati yagambye kati njiya birala kanyiye wawe naayitira okujja naye nga sikyali naye kakati abantu nabagamba abantu nabagamba ensonga ya rabiti olwo njagiremerako okuwulira mu kituli ky'obuumyo Katonda aba akuvuddemu kubanga ekuba erikukomyawo oba toliraba makubo gafaanagana okitegedde nawe ojja kuwatalira ate nga likwongerayo obwongezi wansi kakati omukulu yabulira mu kinnya ky'obumyu yennyini ate nga yalina okulaga bali ekkubo era kyenjagala okutegeeza muganda wange abagoberezi mwenna ab'owekitiibwa oyo mukirize nti mwasigaze ekintu kiri kimu kuwagiramu buwagizi musajja waffe nga mubiri ebyekiyimbi era mukirize nti mulimu embeera ya Firebase ye muyimbi waffe oba ayimbye bulungi oba ayimbye bubi oba awangudde awadi oba tawangudde ffe ye waffe kyekyokka kye mwasigazza naye ogamba nti waliwo olutalo we lugenda mu maaso ffe abamaze ebbanga lyonna nga tulwanagana ne Mwai Museveni tewali naye musigaze embeera yammwe abagala obwemupi bansala n'obwemupi nabwo bujja kuba muliro kuba kati abantu bakubye tooki mugina emyaka 5 oba bakuwadde flag oba tebakuwadde oba okuwa flag kyokka kyokka kiyinza obutamala kubanga balabye ku performance ya NUP flag bearers abamba batwala emisinde Kalwanga bamutwala kaguddeyo wali Kalwanga ene busujju Kalwanga kye bamukola ku mupiira gwe gwennyini gwe yategeka niba opponent yapanga ebyo omanyi Kalwanga yangamba ku parliament yawo namusanga ne tunyumyamu nangamba luwa omusajja ali PA wange bamuganda we Saulo naye Kalwanga kati ndowooza ye mukunyonyola yangamba nti Saulo yalinga ayagala okufuna ngayo sente nga wajja nagamba onalebo tutagayo milioni 2 onalebo nga talina kubuuza nga inamuwa blanka check amuwa bwinga tamubuuzizza kati yatandika mu questioning namuta naye simbawo kati naabo nze ndowooza opponent asobola okupanga ekyo simanyi naye ffe tugendera ku kino kye tulabye ekyakolanga mbadde sinaba kitegeera yateekateeka omupiira ndowooza Kalwanga Cup agitegeka kati ku final agenda akole emikolo egisembayo akasajja tekamugana okukulambula ennyiriri nga kendi yupinako obuwagizi wali eri n'akasambi ne bugamba omupiira gwe yategese akasajja ne kagamba sebo tuze kusamba mupiira gwaffe ebyokulambula ennyiriri ebyo bitwale eri genda otuule wali olabe taaki bw'ennyoka nakumubadde ki nsi yategese ono nsi yategesewo n'ekikopo nsi yakigwe n'agamba sebo futuze samba mupiira gwaffe totabula mupiira okiwulire nsobola n'obijjawo nti tolina mupiira gw'ogenda kuyiwa wano tugenda gusamba naye tolina nyiririza ogenda kulambula wano dda wali eri twale eri ebyobufuzi byammwe omusajja munabyafuzi yategese endulu nevuga okuvuga kitegeeza n'abalala bakkiririza muno kakati anyiga nnyo ayagala okufunya eŋŋumi tegezeka kuba akasajja kano akasajja ne kamugamba muleka lwana
amasimu abaana bagayina onale bulwana mumuleke ngenda bakubira onale bo wamwe nako ne kafunya oyo wanupu sebu oyo wanupu musajja wange muwenye ekitiibwa yali nga mbeerera munnyo kalwanga naye ebyo biri ku ground so fulaga ya nupu tegenda kubeerawo nti ye deciding factor. Abantu kati bagenda kwepepetera muntu ki akoze eki omuntu ki ayinza ofitinga mu kino kye tugenda mu kati ekyo nkubuulira amazima. So abantu bonna mbabuulidde amazima ate kakati kiri proven just tukola bukozi supplement kiri proven nti plan y'olutalo teriiwo. Nga tonatuuka ku Lubongoya plan y'olutalo tekola ki teriiwo. Oyo yabadde yakava mu studio ow'ekitiibwa Kyagulanyi ow'ekitiibwa Ssenyonyi naye n'agiyingira eya NTV era naye bamuleese bwogu ng'ebintu byayogera bya kipaliamenti. Ali mu police, ali mu budget, ali mu figures. Ayogera mu billion mutakwatanga ko. Ali mu trillion, ali mu billion. Nga byalimu. Kati nemanya nti bano tebalina waka. Tebalina waka. Because ebintu byoli mu kwogera, bani ababitegeera, they are 5%. Population. Kati zimamba wange oyizo mugamba nti budget ya butabalika 7 akatabalika takamanyi. Ojoro yabadde ku alternative yabe ngagezako jinyonyo. Ati ze kyenkugamba. Kyonna kye kiri. N'okugamba bugambi nti this is our alternative budget. It means that you are implementing, we are in democratic dispensation. You are acting democratically. Bwekitegeeza kakati ekintu ekikulu ekiriwo Nuupu kyerina ekyamazima bagiyita photo revolution kyekyamazima ekiba kibuulirwa eggwanga era ekyo kinaaviirako gavumenti okugwa nakyo kinaba kiyingidde muki mu likodi ng'ebirala ebyayingiramu. Kubanga theory ne empya zikyajja wadde ng'enkadde zakola ki zasetingibwa. So photo revolution naye ejja kuba eyingidde ku lukalala lwa causes of revolution ezaali zikoleddwako. Mwabagamba okugaziya olutalo nti katugambe njatandika ku Kyalubongoya ne Waiswa n'abalala lwaki tebagenda eri lwabuze Kyagulanyi yagambye ye lwaki teyaddayo Egomba lwaki yesimbawo Kyadondo East. Oyo Munnayuganda wonna wayagala okwesimba asobola okwesimbawo kati ekyo njala nkyogereze ku Kyalubongoya yadde ku ye ku BBS the following day. Yes. Nagamba nti nze okwesimba e Kampala nsobola okuwangula nina okwesimba embalala gye nnakulira kubagamba ye Munyoro mama ne tataye bakwataganira mbalala naye nga obuzaale bwe buli eri Munyoro naga nti ye wasobola okwesimba yembala naye nagamba n'embalala nsobola okuwangulawo naye lwaki sagenda kugendayo soka ofiisi yange eri Kampala distance eyo okuva embalala okujja e Kampala okukola emirimu gyange ejja kuntaataaganya ensonga gy'aba bannayuganda naga kansalewo ntwale Kampala Central kubanga Kinyana Mpindi okuva wano okutuuka ku ofiisi yange era kumpi nayo wano Kawempe ku ofiisi yange wano Kampala Central kumpi nti eyo yokka y'ensonga enkulu era ey'amaanyi kwekyo. Kakati abantu bulijjo mbagamba abakulu bano tebalina pulaani ya lutalo nga bampakanya. Bulijjo mbagamba abasajja banoonya wagonvu nga bampakanya. Bulijjo mbagamba nti politics ali regional nga bawakana. Buli member wa command owa NUP ali mu kwesimba mu Buganda NUP weeri tasobola kwesimba outside Buganda NUP weetali. Okitegedde kati olaba ekikolwa kyabwe ekikuba stamp mu strategy yange ya regional political empowerment. Awo NUP weina amaanyi
abagikulembera we baba beesimba. Kakati akabonero kati yamaze dde ogumalamu kwegamba ye yayogedde ebituufu ate Kyagulanyi yali alimba. Rubongoya byayogedde bye bituufu, Kyagulanyi byayogera bya bulimba ebyo gamba mbu agenda kusimba buli mu kifo. Kakati ate Rubongoya ya inspire statement ya Kyagulanyi tekolanga ya Rubongoya zi contradicting era zirwanagana kubanga bw'otwala Rubongoya embalala wali akubawo olukiiko olu abanyankole ne batandika okujja ne bagumira ku ye abagala okwesimba mu bifo ebirala constituencies endala ne bagumira ku ye n'omaliriza ng'olina bacandidates bayitirivu nnyawo nga n'okuwangula basobola. Kakati omuntu yandibagumiza wuyo akoze ki? Wuyo agenze. Kyova olaba omusajja gwe tulwana naye tetumusobola mw'eyo embeera. Mwai Museveni yali mu lutalo nja kigiragira nene embeera. Bwe yali mu lutalo n'awulira nti oyita Ojoko giwunye ajja mu Luweero bitabuse yagamba Rwejema kulembera bataliyani eyo oyingire Western Axis ne batandika ogivuga ey'ebigere. Rwejema ku myaka 24 yali aduumira nga komanda. Okitegedde? Nga komanda nga era nakola ki n'agenda nga bakimanyi nti bwe giwunya wano tujja kuba tumaze osekiwalinga we tuddukira mu kaseesa omwo. Ekyabayamba oyita Ojoko teyakola ki? Teyamalako. Kakati omuntu yenna talina strategy egaziya struggle oba omala biseera bya bwereere. Kati tumaliriza Bigirwa yenze mutuufu owa regional political empowerment kubanga Mwankole NUP teriyo ne Rubongo yadduseeyo. Akimanyi mu Busoga NUP teriyo ne Waisu akoze eki? Yadduseeyo wasobole okuwangula as an individual mutuufu era Waisu muwagira ku individual level mukola ki? But it is a better oyo ku revolutionary level. Olutalo luba luyiise. Okitegedde? Kubanga nze ne Waisu tubonyeebonye nnyo okuyingira parliament. Atandika 2011. Nze naye tubonyeebonye nnyo. Nze ntandika 2009 by election. Sinaba gukuba munda naye suubi weeriri. Ekitegeera? Kakati nze ebintu ebyo byonna mba mbikugamba. Abantu baffe omubadde mulina excitement, omubadde muvuma abantu nga mulowooza waliwo ekyamaanyi ekiri awo, ebintu mubirabye. Tewali kiriwo. In fact mu byobufuzi bya Uganda nze alina pulaani. Actually mu byobufuzi bya Uganda tulimu abantu abalina pulaani. General Museveni alina pulaani enyweza obuyinza, nze nina pulaani emujjako. Abalala bonna bali ku byabwe banakigwanyizi. Kuba nze yakwogerayo ekigambo ekipya nti General Museveni tumukubire mu zi region buli omu gy'alina amaanyi. Tekibangawo. Tekibangawo bukyanga bazungu bava wano. Tumukubire mu zi region tufafaagane n'abaayo. Tuzimbe obusobozi tekiriyo. Kati ate bo bakimya amazzi kubanga balowooza mbu kibasalako ki ebiwawaatiro okutalaga eggwanga. Naye ffe twagala results. Gwe okutalaga eggwanga ng'oli mulambuzi tetulina kye tufunamu. Ogenze kulambula Uganda eyitawa. Kakale tuba tufunamu tutya? Okiwulidde? So nze njagala okutegeeza nsaba kumpereza ku kipapula ekyo. Ontegeeza
enjagala okutegeeza nti nina ne document ginawandiise mu bintu bino abo positioning gitukoze ki ndowooza nja gikuwa ku Mande njagala nga tumaliriza Electoral Commission egulu yabadde mu kakiiko ka Parliament ekisooka eyagala biliyoni 838 naye kikulu mu kyegamba sente bazoonoona ne bakuba about papers ne basasula abakozi tanapu y'abalunzi n'ebeera nti yabakama ekyokulabirako kye yawadde kyadde kya Kawempe y'omambuka kano direction yakagwalaga nti abalunzi ne babeera emitwalo kumpi 2 ko yagambye emitwalo 19 ne wajja n'abalunzi abatawera emitwalo 5 kati ngagamba nti singa Parliament esalawo okuba yadde mu kakiiko nereeta etteeka okulonda ne kufuuka kwa buwaze eri oyo omuntu asangiddwa mu ggwanga ku lunaku lw'okulonda gwenga bijjeno bijirwa Moses ogyogerako kyensonga eyo byabakama yakopi ebigambo byange twali twakava Kawempe nalaga okwemulugunya kwange eri TANAPU eya Kawempe era neŋŋamba nti singa kyali badde kisoboka okulonda kwali badde kwateeka kwa buwaze kiba kibi nnyo abantu emitwalo 19 abantu emitwalo 17 ne musigala nga mutudde oba kale 16 abantu emitwalo 3 ne bagenda ne batekinga decision ate ne ba comparinga mu abatazi ate nga mwe bangi tekiriyo era singa mbadde mu Parliament nzi eyo private members bill mbadde njivuga abantu okulonda kube kwabuwaze ekyo nzikanya naye mwami byabakama wadde nga simumatira kiri awo nzikanya naye abantu kakati nze naluzi Kamuli municipality yalina abalozi emitwalo 312 okulonda kwa 2021 bogato obululu ba candidates otwa participating twali mutwalo gumu nga mu 8 ba candidates ffenna mutwalo gumu mu 8 nga balonzi bali emitwalo 312 tegeza after yajja okitegedde naye naluzinga n'obululu 5 5 kati mu bantu omutwalo abasigalayo mutwalo nga gumu 14 abasigalayo okay kitegeeza nti ni baba kubanga balonze mutwalo ng'ennya ze zisigaddeyo zokka mwali baddemu abategeera ennyo nga bampadde era nga nkawangudde naye olwa TANAPU entono ekulekawo bwetyo omubaka atali ku mutindo yakola ki yayitawo kati emitwalo kumpi 3 egyalonda Kawempe gye gisaliddewo bannakawempe 16 n'ekitundu oba 17 kati ekyo byabakama akiremereko nnyo abantu bagende balonde tuve mu muzannyo kubanga okulonda kitegeeza ki okulonda kitegeeza nti ogenda kusalawo ku luguudo lw'onootambulirako so omuntu anaateekawo oluguudo olwo otaluteekawo wankizo ogenda kusalawo ku muti gw'amasannyalaze ogenda kusalawo ku kujjanjabwako ogenda kusalawo ku kusoma okw'eggwanga ogenda kusalawo ku security ogenda kusalawo ku food security ogenda kusalawo ku mbeera yonna ekukwatako kakati abantu abatambuza ebintu ebyenkizo mu bulamu bwo ate lwaki towaayo obuvunaanyizibwa kuba determininga kikulu nnyo kisinga n'ekintu ekirala kyonna kubanga akaluluko ke kasalawo ebyo by'onaayitamu kazitowo ebyo byenjogedde kazitowo ebyo si ka 15 ku mutwalo kazitowo ebyo naye tugenze kulonda ate oyagala oluguudo olulungi bali balonze ali corrupt kubanga yewaabwe yabawadde 15 ne bakola ki okanya kuba mimiro kakati ng'otandika otukaabirira so bwekyo bwe kiri ey'ensonga
mwami oyo mukulu yabadde akopa bigambo byo jukira program eri je nakola ne baga kyetago kyuse etteka ly'okulonda okulonda kubere kwa buwaze walone yatwa comment n'agamba oba yagamba Sweden ayina ensijja koti nga n'agamba nti oliniwinga national ID yo ng'ogenze kulonda olw'okulonda kitegeeza bw'otalonda toliniwinga national ID mu bufunze owetaaga oliniwinga national ID yo kyekyo kyennyini kuna services kyekyo kyennyini zoba olina n'okuba akalulu kyekyo kyennyini tukome wano kale kale ekiwandiiko ogambye kiri kya Mande tujja kikuba Mande tujja kwongera otaganyula gundi eno policy statement ya Electoral Commission financial ya 2025-2026 tujja bitunuulira wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano ne Gen. Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform tujja kutandikira awo ku lunaku olw'Emmande nga twogera ebigambo ebirala akuume atakuumira mpeera